simanyi bannaye sensasi mwamumala mwe mwabirimu ennyo kati tulinde results zitubuulirwe ddi kuba nze nindayo ndabe nga oba ku 12% oba twavaako netudda ku mmeka. Waffe tuli 12% abasira tuli 12%. Alhamdulillah. Njagala mmanyije twazze ku 14 oba twazze ku 11. Kubanga tuyinza okudda ku 10 ku 12 ne tuvaayo oba ne tubeera ku 14. Kati tuli luddawa ekyo nakyo tukirinze tukitegeere. Eyo nambuddeyo. Kanveeyo mpozi ku kyabajuliza abo. Nina bingi nnyo kagamba bye mbadde ndaba nga bigenda mu maaso. Naye olunaku lwajjo mwana wattu gavumenti yaffe eya Uganda yakutte obuwumbi obuwumbi right bubiri oba naki ezigwamu miliyoni 1.1 right bwe bukadde 100 ndowooza mu 100 bukadde 100 mu 100 gavumenti yabuwadde abantu abo abategeka ebyaki ebyo abajulizi. Ab'ennamirembe yabawadde n'ab'e Lubaga nabo n'abawa. Billion 1.1 buli omu ze yafunye. Ffe abasiraamu twafunyeeyo ki? Wanje? 2. Lwaki tufuna 2 nga bali bafunye biliyoni? Kyo kibuuzo siina gwe nkibuuza wabula nze kennyini nze nkola ki? Nze nkibuuza naye ate ne ansa yaakyo entuufu sigirina. Wabula okusaba kwange kwabo abafunye ezo miliyoni 2 by'ogambye ate sinabiwulira nze naye kati gw'obiŋŋambye 2 nsaba zikole kugamba ekituufu kikole projekiti zaffe zireme kubeera kyate zigenda mu nsawo z'abantu. At least tumanye kitwafunayo ebyo 2 twabikolamu kino na kiri. Naye nga mpita buli muntu yenna ali eyo ampuliriza kitugamba nti bannange tugatte obwongo bwaffe, tugatte amaanyi gaffe, tugatte emibiri gyaffe. Kyentegeeza twegatte tubeere wamu tusobole okubeera nga tufuna ebisingako awo. Naye ebbanga lye batulaba nga bamanyi nti bano baamubajje, ate bano ba Supreme Mufuti, ate bano ba Amiru, simanyi Amiru Umma, Amiru Dawula, simanyi ani. Ebyo bye bituleetesa okubeera nga tukola ki? Tukyatwalibwa nti abo koobakwatirayo kabamala. Naye nga tusobola okwegatta
naffe ne tubeera nga keeki y'eggwanga tugigabana kyenkanyi. Yes, tewaliwo nsonga lwaki oli aweebwa 1.1 ffe ne tuweebwa $2,000,000. Naye bwe tunaaba nga tetwegasse tujja kusigala awo. Kyenva nkubira omulanga, yes tuyinza okuba n'enjawukana zaffe mu kino nakiri, naye twegatte tubeere nga tumanyi gye tuli wamu. FM eno eyaffe yetetera kubifulumya nnyo, naye bw'otuula ku mpuliziganya endala ne ku mikutu gyennyini egyo egya social media national wide, ekintu kimu kyakutunuulira bantu abagenda kulamaga olw'abaki, olw'abajulizi abaafa. Abantu baatambudde na bigere okuva e Nebbi. Okuva e Nebbi baatambuzza bigere nga imaani y'abajulizi ebakola ki? Ebalinnye bonna. Mulimu omuntu gwe baadde batubuulira buli kaseera wa myaka 80 naye ng'atambula, awulira alina amaanyi mangi nnyo okutuuka e Namugongo. Olwaleero mbaddeko ku TV ngenza okulaba abeerira nabo bakoze eki? Batuuse Lira bigere kuva erira, kuva e Nebbi, okuva e Kabaale, simanyi kuva bigere. Eyo imaani mu ekyo kye bakkiririzaamu ya waggulu nnyo. Right? Yes. Allah n'atuwa kwegamba katono nnyo eyo imaani n'agituwaako. Ndowooza tuyinza okukyusa ensi yonna n'ekyuka. Bye tukola nga tubikolera ddala ne imaani ekola ki? Erinnye bw'etyo esobola okutambuza okujja Embaale ku kigere n'ogamba nti ngenda Kampala. Naye ffe si gye twagala. Twagala imaani eyaffe yaki? Eya bulijjo. Naye kye njagala okugeramu, abantu baatambudde ne batuuka bonna bonna nga baweddeyo babanyiga bunyizi bakola batya, naye ng'ekibatambuza kiki? Wallahi bagenda kusaba, naye ng'okusaba basaba bantu bannaabwe abo abafu abaafa edda be bagenda nti ate babasaba babeere nga babatuusa mu maaso ga Katonda. Ekyo kiraba bulabi. Ffe mu Busiraamu omuntu bw'amala okufa ebye biba biwedde, takyayinayo kalala kantu konna. Era tugaanibwa okubeera nga tusaba abafu nti batukolere kino. Bino abantu bye bagenda kuziika bbuli z'abantu. Ate njagala onkolere, njagala onsonyiwe kino, taata wange manyi wafa bw'oti, maama wange oli bw'oti ne bw'oti. Tebiriiyo mu Busiraamu. Tebiriiyo. Ne bwe tugenda e Madiina awali Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama we baamuziika, tetukkirizibwa kugaa nti ya Rasulallah nkusaba ompe kino, ya Rasulallah nkusaba ompolereze. Tebiriiyo. Era bwe tugenda ku kabuli ya Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama tugamba nti assalaamu alayka ya Rasulallah,
mirembe gibeere gy'oli gomubaka wa Allah. Isalaamu gye tumuwa ye gwe tusabira, okiraba era nekyo kyetugamba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yafa takyasobola kubeera nti ate tumusabe atukolere kino, byaggwawo. N'olwekyo ffe njagala tutegeere nti imaani eyaffe bw'eba erinnye esaana kulinnya ng'erinnya kutendereza Allah, bukulu bwe, kumutegeera maanyi ge, kumutegeera bukozi bwe, kumutegeera nti ddala yatulabirira ku nsi kuno muli kintu kyonna, si muntu mulala. Tetuyita mu muntu mulala, kaabe nabbi kaabeeraani, ebyaffe byonna tebiyitayo, bigenda butereevu ewa Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'idtu yauman bittali min sahibi tafadzuli ala asya'in hafiri fi laili yaumin ayyali hatta adzuka mat'aman bita'amihil mukallali faji'tuhul muharwilan wasurtu wastal mahfali wa qad ra'aitu farhatan alal wujuhi ta'tali wa kalkalu mukalkalan kul kilami mukalkili kalkalahu kalkalatan fakala kul kaulika fi mukalki fakultuha mukalkala wala tukallili. Islamic Media, Qibla